Omugole yalonze mujja we nga metron nga tamanyi. Bano ababiri ndowooza baagala ku musajja omu. Metron yamazeeko omukolo ng'atunuulira bubi omugole, ndowooza ng'amusabira laddu emukubira awo ng'akyezinyaazinya. Metron yabadde munyiivu nti yalabiddwako ng'alina n'ebintu ebiringa ng'eddagala by'azingira mu katambaala ak'omugole kaamusiimuula, era abantu babadde beegendereza nnyo ng'eriiso balitadde ku metron ono. Omuwala oyo omugole bamuyita Angela. Angela yakoze omukolo gwe ogw'okwanjula nga yanjula bbaawe. Wabula mu kulonda metron yalonzeyo mukwano gwe nfanfeewe gw'atera okupepeya naye yabadde metron we. Naye metron ono yabadde n'obusungu ku mukolo gwa munne ng'atunuulira bubi omugole, ng'amukuba eriiso liri ery'obukambwe, nga muli amusabirira singa laazima laddu ekuba omugole n'afiiraawo ng'azinaazina. Metron ogwabadde omulimu gwe ng'omugole buli kasente kaafuna, metron ye nga kyafaako kimu kukuŋŋaanya ssente ze bawa omugole, nga taseka, tasimayiringa, tamwenya, nga munyiivu, wabula nga n'entunuulira gy'atunuuliramu omugole nga naye etiisa abantu abadde ku mukolo. Abantu babadde ku mukolo ne bagamba, ne metron ono kiki? Metron buzibu ki? Baagala ku musajja omu n'omugole? Nti omusajja yasoose kwanjula mukwano gwe n'atayanjula oli kiki? Metron ng'atunuulira bubi omugole. Omukolo guno ogwatambule naye ng'abantu batadde amaaso ago abiri ku metron, buli obedda kyakola. Era yalabiddwako metron ono ng'alina akatambaala ng'alina ebintu by'azingira mu katambaala, nti ekintu kyonna ekikira ne kituuka ku mugole ono abeera metron ono. Nga bw'omulaba mu katambi awo oyo metron ali wansi, entunula yabadde ya busungu, yabadde ya bukyayi eri omugole, ate nno nga mukwano gwe. Naye oyinza okwesanga nga bano ababiri bajja na bajja nga ye omugole omukazi takimanyi, oba ng'ono just yabulidde ennugu okuba nti munne amusoose okwanjulwa, amusoose okuva ku luggya, ye n'awulira ennugu ekintu n'akitwala pasono. Kati njagala nkutuuseeko omukolo guno nga bwe gwatambudde, olabe enneeyisa metron gye yabadde yeeyisaamu n'entunula gye yabadde atunuulidde omugole eyaleese abantu ku mukolo nga batidde. Naawe ompe endowoozayo mu comment section awo ku metron ono. Video nkusaba ogimpereka like, tambule tuke ku buli muntu video yiyo. Olinga munyiivu. Wabula nkiikiridde bato bange ne mukulu wange. Kakati kino kankibagambe mujje tukyogereko. Mwenna basuubira okukola emikolo n'abateekateeka okukola emikolo. Ekintu kye mba musooka okuvaako kwe kulonda bametroni bammwe nga mikwano gyammwe. Bametroni nga mikwano gyammwe mubaveeko. Abantu abo baba n'obujja gye muli. Mukwano gwo bw'alaba ng'olina success gy'otuuseeko,
ennugu ajja kugifuna ku mutima newaba badde tagirina ejja kujja. Ye ajja kulowooza nti gwe omuyiseeko nnyo, naye ng'ebintu bino Katonda y'agaba era y'abikola. Katonda Katonda amuleetedde okulwawo ate munnange yakwanguyiriza. Mulekeraawo okulonda bametroni bamenga mikwano gyammwe. Bw'oba olinayo sisitawo ng'olinayo owooluganda lwo nga mukazi gw'oba ofuula metroni wo, oyo tajja kukubaako na buzibu. Naye metroni nga mukwano gwo, ate metroni nga mukwano gwo asobola n'okubbira omusajja. Akubbira omusajja, ojja genda oleete metroni nga mukwano gwo nga muggyawo, nga ye ne bbaawo bali bati naye nga gwe tomanyi. Ogenda okukola omukolo, omuwala anyiize, tomanyi lwaki, gwe jjukira obeeno bamusanyu nga tobifaako. Naye bano abantu abeera mu audience ababalaba buli kimu. Kati ono omuwala Angela yakoze omukolo gwe ogw'okwanjula, naye metroni we yabadde mukwano gwe gwabadde nfanfeewe. Naye metroni ono yamazeeko omukolo guno nga munyiivu ekisooka n'ekisembayo, nga nno si munyiivu ku kirala wabula nga munyiivu eri omugole, nga amaaso gaatunuuliza omugole amaaso g'eddogo amabi, ng'asobola n'okumuwa obutwe mu mmere gw'olaba oyo. Metroni yabadde munyiivu ebisooka n'ebisembayo. Oba omugole yabadde yamukoze eki? Oba muggyawe nga tamanyi? Omanyire ebintu bya Katonda bino bizibu. Manyi mukambabuulire, mu Uganda tewali kitasoboka. Mu Uganda buli kimu kisoboka. Uganda ejjudde ebyewuunyisa by'otagenda na kusobola kubimanaginga. Uganda ojja kulonda metroni nga mukwano gwo, nga gw'omanyi nfanfeewe omukoma, kumbe mukwano gwo yeerya n'ebbaawo nga bali bati nga beerya, ate gwe omulonde nga metroni. Ye omwami tajja kufaayo kubanga tajja kulaga nti tojja mugamba nti njagala gundi yabeera metroni wange agambe anedda oyo simwagala. Ojja kubuuza lwaki tamwagala, otandike okusuubiriza. Kati ye omwami tajja kufaayo, naye nga ye ne metroni balina ensonga ezibagatta. Kati omuwala ono yabadde n'obusungu eri omugole, ng'alina obusungu obw'ettumbiizo eri omugole. Yenna nga bamuwase azinna yenna ng'asibye sumbuusa. Abantu ne beebuuza ne bagamba bannange, metroni ono kiki? Metroni atasekaako yadde kiki? Omugole yamukoze eki? Abantu bano banyiiga, bafuna obuggya, bafuna ebbuba, bafuna ennugu ku bintu byammwe. Ate mwe abagole abakazi temumanyi. Mumanyi abantu be munyiiza olw'okukola emikolo mwe abakazi. Kati nokyuka ngende eri abakazi. Ffe abasajja tetutera kunyiiga nga musajja munnaffe awasizza ng'akubye simanya. Kati kankubula omusajja bakeera ku makya n'ayanjula. Ffe tetunyiiga kubanga ffe tumanyi omusajja munnaffe obuzibu bw'ayolekedde. Ayolekedde obuvunaanyizibwa obw'ensibo buli bwennyini bwe bayita fungula mpawo. Kati teffe abasajja si kyamaanyi. Naye munnange mukazi munno bw'akeera ku makya n'akola omukolo, oyinza okulowooza munnange agenze mu paradise. Kumanyi abakazi ya achievement ey'okukola omukolo, it's an achievement. Kati mukazi munno bw'omulaba nga bamwanjudde ebitiibwa ebyo, abakazi abasinga bawulira ennugu ng'agamba bannange oyo waali singa nze ndiwo. Obuggya ne bulyoka busituka. Abadde mukwano gwo n'atandingamu into an enemy. Naye kiri ku basajja. Ffe abasajja munnange Katonda yatukola ffe ng'ebitunyiiza bitala. Kutukwatira ku mukazi, ssente bye bitunyiiza. Kutuvumira famire bye bitunyiiza. Naye bwe musajja munnange akoze omukolo, akoze embaga nyiige. Abasajja tetukirina. Kiri mu bakazi. Era kyekyo lwaki towulira basajja bafa nga bagole, nti omusajja yafudde nga mugole bafa naye tebatera bulikika nti oli yasse munne lwakuba nti yamututteko omusajja omukazi. Kubanga abasajja babba bakazi ba bannaabo. Naye weweewuddeko omusajja atta musajja munne mbu yamututteko mukazi we n'amukuba embaga, kizibu. Naye bano abakazi gw'owulira nti baawe yamusuddewo n'awasa omukazi omulala, oyo omukazi omugole afa. Kati byebyo.
so mulekerawo okulonda ba metroni nga mikwano gyammwe. Bw'oba osobola funa metroni nga muganda wo oba nga wa luganda lwo oba mwana waani naye muganda wo yasinga yabaira metroni wo. Naye bano ba metroni agenda bajja bawa obutwa. Kati tunuulira ono ku mukolo gwa muneyi naanyiiza sibesumbuza omukolo gwaweddeko naye nga buli omu atunuulidde metroni, nga buli omu ali ku metroni ng'atunuuliza amaaso. So embeera bwetyo bwe yatambudde ku sayidi eyo. Naye ndowooza ebintu nga bino bibawenga ekyokuyiga. Saagala kubaleetera vidiyo nga just bino tunyumirwa naye ate tulina okunyumirwa nga bwe tuyiga. Tunyumirwa bwe tuyiga. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo mwenna. Mbasabira Mukama Katonda bankuumire bampeere festive season ennungi. Mubeere bulungi. Subscribing ate naba kuba nti osubscribinga. Mbaagala nnyo. Peace and love.